Bannange ndabula abawala bamalaya b'emukono. Omusajja oyo omukadde yannaazisa omulambo gwa mukazi we n'omwana. Ajja ku street n'akugula £5,000. N'amaliriza n'akwongera £5,000 ofune ekyokulya. Gwe n'okyamuka olw'okuba oba onoonya kasente ng'okaagala. N'okyamuka. N'atuuka mu mmotoka n'agamba nkuwe ku kyokunywa. Nga mukkakkamu mwami mukulu tomusuubiramu olumala onywa ekyo ekyokunywa w'okumuttegeera. Ogenda okuddamu ottegeera ng'oli mu maka ge ng'aggyayo firiigi nga mulimu omwana omuto eyafa, omulenzi ne mukazi we. Kyokka n'atakoma okwo atukuba, akuba. Teriyo mulimu gutaliimu bizibu. Akatambi ako ngenda kakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kagula osobola okulaba exactly omukyalo ono kyeyabadde agezaako okubeera nga akoshoninga bamalaaya banne abalala. Naye nga sinnakuterako katambi ako. Naye bannange Mukama Katonda yanditusaasidde naddala n'asaasira bamama baffe n'asaasira basisita baffe. Buli omu agezeeko okubeera nga amuteera omukisa mu ekyo ky'akola. Omwana w'omuntu aleme tuuka ku extent egamba mbu agenze kwetunda kubeera malaaya. Besides kyali mu kubeera ng'ayogerako, mazima ga Katonda ntunuulidde omukyala ali mu kunyumya emboozi eno akola omulimu gw'obwamalaaya n'empulira nga n'omutima gwonna gumeltinga n'empulira nga omutima gwennyamidde. Omukyala ali mu kunyumya, that means ye akyekakasaako nti nze ndi malaaya. Watuukidde okuvaayo ogamba mbu yes nze already ndi malaaya naye njagala ntaaseeko ne bamalaaya bannange. Naye ng'emyaka gy'alimu agamba mbu malaaya. Obusimu obutono bubeerako business mbadde nnyo sooka okakwata. Naye nga nkyabadde nkyakugamba nti omulwadde watuukira bambi ogamba munera enjala ennuma mazima ga Katonda. Omanyi kintu oba ensonga ebeera esusse obanga esuukidde ddala. So obutambi bunene bwonna bubiri kambukutereko osobola okubeera ng'obwerabirako naye nga sinabeera nga mbukuwa. Kangusawo subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino. Bannange ndabula abawala bamalaya b'emukono. Omusajja oyo omukadde yannaazisa omulambo gwa mukazi we n'omwana. Ajja ku street n'akugula £5,000. N'amaliriza n'akwongera £5,000 ofune ekyokulya. Gwe n'okyamuka olw'okuba oba onoonya kasente ng'okaagala. N'okyamuka. N'atuuka mu mmotoka n'agamba nkuwe ku kyokunywa. Nga mukkakkamu mwami mukulu tomusuubiramu olumala onywa ekyo ekyokunywa w'okumuttegeera. Ogenda okuddamu ottegeera ng'oli mu maka ge ng'aggyayo firiigi nga mulimu omwana omuto eyafa, omulenzi ne mukazi we. Kyokka n'atakoma okwo atukuba, akuba. Mwegendereze omusajja omukadde ajjaawe mukono kubanga nze we yansanga ewa Kingi. Mumwegendereze wa mmotoka koodi ye aba n'akaggo aba akakutte. Musajja muzibu nnyo, mukozi wa bikolobero. Abakazi bakyogeranga nga bagamba okimanyi nti waliwo omusajja agaba wano ssente naye anaazisa abakazi omulambo. Nange koolo kyantuukako. Natagala bubi. Mwegendereze. Ssente tuzaagala naye nze ekindiko ne bwe nneebaka bwe nti n'engugumuka ndoota omukazi n'omwana. Naye Mukama y'amanyi byonna. Naye musajja gwe oligwa ku malaaya atasoboka. Gwe weetwalira ate n'akwettira.